Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna bagifollowinga bagita Fadi TV jimba n'amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda. Ngenda kusaba subscribing onyige kale aka video kano kampere like kaji boostinga ne kajambako okubanga trendinga netuka wangi. Pastor Bugingo angedde okubanga alaga nti ku nsonga ya Takyalina ndi okuba nti n'abantu betoddeko n'obutebe obumu butugeseranga bukalu agamba nti abantu bajja kujja mpola onagamba nti Endiiga Zaduuse era azeesiga nti ezisobola ki tezisobola kumuvaamu. Pastor Bugingo era asambaza ebigambibwa nti abantu abavudde ku kyaki ye nti bagenze wa Teddy Bugingo. Pastor Bugingo agamba nti ababe basigadde ewuwe n'abe wa Teddy Bugingo basigadde wa Teddy. Ye Pastor Bugingo agamba nti Endiiga zimu followinga zonna ndigazi wabula siza Teddy Bugingo era yawakanya agamba nti tewaliwo ndiga zadukidde wa Teddy Bugingo. Ye mukulu Aloysius Bugingo pastor naye nga ennaku zino ku kyaki ebintu byakyuseemukko ennamba y'abantu yetoddeko teringa lweri bwakoze eki bwe yabadde ennamba yakendeddekokko ey'endiga naye abisambaza agamba nti temukifaako ekyo nammwe temukifaako ekyo. Jjukira ono ennaku zino ali mu kusonda ssente zakola ki zakuba nti nebagula gundi empya tenti empya. Jjukira tenti ze balina akadde kano zaayoleka ate zikaddiye kati ssaawa zino bali mu nteekateeka yakola ki yakugula tenti empya. Ekiri ku Nkaalu kifumba mutuku ebizibu bitirivu okufaako bufi. Pastor Bugingo ebizibu by'alinako muntu wange. Jjukira bamugamba afuula nga tusekanyiza abantu bano omusana buleme kuddamu kubanga gubookya. Bamulabula minisitule y'ekikula ky'abantu yamugamba nti afune engeri gy'akola ki gy'ateekawo abuweema akole ki awonye abantu omusana kussa n'enkuba. Enkuba ekubira abantu awo ku Kanani awo bannanga awo omusana ne gubookya. Minisitule y'ekikula ky'abantu yagamba gwe mukulu ssebo funa engeri gititinkanyizaamu abantu. Jjukira Pastor Bugingo yagaana okuba kusooka okuzimbawo kaawo ekimeni olwo abantu mwe batuula okubawonya enkuba kw'osa n'omusana. Kati minisitule yamugambye nti agule bubwema oba butenti obupya kubanga ne tenti ze balina zaayoleka ezimu zitonnya. Ekiri ku Kanani kikambwe zingambo boolyawo kyaviiriddeko n'endiga ezimu okwetolako newankubadde Pastor Bugingo yetakkiriza nti endiga ze zeetoddeko naye nga tijjuka ebifaananyi byalinkinga nga biraga obutebe bwe nga bukalu ku kyaki ya Takyalina wali. Olw'ensonga enkuba weetonnya gujabagira yali mu okusimeetingawo ate nga obusobozi abulina okusimeetingawo ku Kanani wonna okendeeza ku bisooto kyamulimu okukola. Enkuba weetonnya endiga we zijja okusaba ziba zisabala bisooto. Mubanga abagenzi okulima kyokka nga mugenze ku kyaki ogenda ova ku kyaki nga wena ojjudde ekisooto ng'olinga ava mu nnimiro. Kanani kikambwe ekiriwo nga Pastor Bugingo jjukira aze ng'asuubiza endiga era nga bagamba nti mwaka guno gwa 2024 ali asuubiza nti agenda kuba abakola ki abalagawo agenda okuba nga bateekebwa kyaki naye guno omwaka nagwo guweddeko. Nze nga Pastor Bugingo endiga zijjatuuka ekiseera nga zigenda mpola azimugyamu obwesige gemazima kubanga abantu bwe ekyabatutte okuba nga beetolako ennamba emu luza nsonga ya bintu ebyo ebyokubalimbalimba n'okubafuula abaana bato kubanga abantu baasondanga ensimbi naye kati ndowooza ensimbi asanga okusobozebwa okw'enjawulo abasinga tebakyasonda singa abadde yabalagako nti obaolyawo nti banange kyaki etuuse wano nti omusingi guuguno nga bwe yabalaga pulaani bwegenda okubeera yandibadde buli kimu akibalaga ettaka wagenda ogizimba buli kimu ng'akibalaga kubanga ensimbi bakola ki ensimbi bebazisonda yalibadde afa okola nga bakola ki nga bapoleetinga ku buli kimu nga bawa update ku buli kimu. Bwe yaliguze poloti n'abagamba nti poloti ngiguze, bwe yaliguze material n'abalaga nti material muguze kubanga kyaki yandiga si ye kyaki yandiga kyaki y'abantu kubanga n'ensimbi bebazisonda. Kati amuna abasinga balaba ndowooza bazannyira ku mutwe kyobulaba ennamba egenda ekendeera newankubadde Pastor Bugingo takkiriza naye abantu beesaze endiga zeesaze ekyamazima zeesaze. Yabiwakanya agamba nti abali wa Teddy bulijira bali wa Teddy yawakanya agamba nti tewali obavuddewo genda wa Teddy Bugingo
yakiwakanya agamba nti abali watted already babadde watted naye nga information yabadde etambula yabadde eraga nti eriyo abavuddewo ne bakola ki ne bagenda watted Bugingo. Munnange bye bitambulatambula akadde kano ku social media bagiyita Faali TV gine nga bamulabudde ne bamugamba afune engeri gy'ateekerateekeramu abantu baabo. Omusana gucoma bali enkuba n'eryoka etonya si etonya ennaku zino ngaaki si etonya ngaaki ennaku zino tuya tuli mu season ya museenene. Abali mu America mbatumiddeko abali e Saudi Arabia nembeebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowing nga negamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tuosigale nga ogifollowing bagita Faali TV wali abali mu America eyo baagala ensene mu Uganda mwezi ne bajja kwandooza bajja kuzibaleetera buleetezi ndowooza manyi eriyo company ezitambuza ensenene lwakuba oluusi zigenda otuuka nga zikaze n'okukala banenge gye bazipulizaavingamu awo ne bazikuuma obutaafa ne maama abali mu America tebalya nsene ziri fresh abali Uganda balya ensene ziri fresh. Waliyo kampuni awo etwala emmere etwala ffene etwala lumonde kampuni nga ya delivery kale bajja mmere mu Uganda ne bagitwala mu America eyo. Manyi mu America eyo munnange osobola okugendayo n'emmere gy'olya nga togiraba omuntu otuukayo ng'amanyira kulya mmere ya Uganda n'otuukayo ng'ebintu bye balya tobitegeera n'olyoka okogga wenna anti ng'ebintu bya naye ng'okakabikake. Kati ssaawa zino waliyo abaleeta emmere era n'ensene bazireeta lwakuba oluusi ensene zituuka bazikola ebintu bingi nnyo okuzikuuma nga asinfu. Manyi ensene bwe zirwawo ziwunya zikola biki balina engeri gye bazikolamu jugane ku nnyonyi oluusi zirwako kwegamba si byangu byo naye nga nkiwa waliwo abazireeta eyo mu America kuba eriyo bannayuganda abazaagala eriyo abazaagala nkiwa gye bali abazireeta. Waliwo omukyala alisadizeeyo ndowooza nga aliwa mu Netherlands atera okuleeta emmere aliyo mbadaaki munnayuganda atera okuleeta emmere ye Uganda lumonde ffe n'ebitwala tugende byonna amatooke abyata n'abisaplayinga mu Europe. Mukyalo oyo nja kuba munoonyerezaako mu bagambe kubanga eri abadde beebuuza nti bayinza kufuna batya emmere bannayuganda emmere eri tetegerekeka mu America bannange. Anyway eyo ng'avuddeyo munnange Pastor Bugingo ye bambi si birungi ku sayidi ye ekyamazima si birungi. Nze mbagamba eno kyaki yeeno endiga zizigana okugisuula. Pastor Bugingo wayinza obutabaawo omuntu ayinza gisuula oba kale okugiggala naye endiga zijja kugisuula. Nze mbabuulira endiga zijja kugisuula kubanga ezinagenda nga zeetolako mpola mpola ajja tukisa nga talina gwasabisa kinavaamu ng'eggalwa awo. Ng'osobola okusabisa obutebe obukalu osobola busabisa obutebe obukalu bamugamba ekintu kimuweetereze funa engeri gyeteekerateekeramu abantu funa engeri gye bateekerateekeramu bafeeko balage nti ofaayo kubanga ensimbi bazisonda. Ajja balaba ng'abasiru ne munne bategeera bajja kwevaamu baboyikootinga ekyaki ye babiri nga tebakyagigendamu. Abantu nno nga beekyanze okuboyikootinga bayinza okuboyikootinga n'ogamba bali kikino singa nakola kino ne wejjusa ate nga kyakibadde emuyingiriza akasente abadde akafuna wuuyo akagula na mmotoka mpya mukadde almost 5 walukaaga jjuka eri bamukubiramu amasasi n'agula empya. Poliisi eri akagimuddisa buddize gye bamukubiramu amasasi. Musubscribinge munyige kale bagita Faali TV UG mungera okuba nga mugyekuumirako abali mu ggwanga erya Canada, Toronto, Saudi Arabia. Mbeera bulungi